Babi, wefuula balokole naye muli babi. Sabbiwa mwemwe mumupama okera alya wano oba apama kwaleero okera. Alya wano. I don't have a phone number. Soko. Did you cut it to the 28? No, the 28. Nenda lako. You are the scene. Kusumba. Sabbiwa mwemwe mumupama okera alya wano oba apama kwaleero okera. Alya wano babi, wefuula balokole naye muli babi. Kati mbadde nsaba nsavu munnya 0783 MTN eya MTN Kamboya Airtel. Kati mbadde mbasaba tubeere batebeekevu polisi ekole okunoonyeza oku Mwagagoba kwalo okero muli babi. Era check if he's the one he knows. nati Arwa? Eh? First date again. Where is he coming? Uganda, nnyo. Bamusuula. Erinnya lyo? Ani? Owoli Charles. Tegedde otya? Tegeeza nabadde nhayaniza abantu septikitanka yange bantegezeza be bakutegeezeza nti badde badwenyinga bwe bantegezeza nti waliwo septikitanka yange njala katulina investigation etambule tujja kulaba Kwata juuza omwana wano ne bamuteeka mu kiyumba n'eba ebiyumba batuyambe babiggalewo bawambiramu abaana ekyumba kiri wali era nagenda mu kiwanga n'endipootinga nga bamuwambye twamusanga saa musanvu gwa kiro mutuyambeko omwana oyo wa mutraffic ate ne bano nabo bapya babadde bakajja wano
nga sitegeera muntu yammwe naye kirabika batta omuntu ne baleeta ne basuula omuntu kati mwetegedde sanga mmeka simanyi lwange siviira wano sikyesoose kuba nejuzi bawamba omwana ne bamuteeka wali mu kiyumba si gwe gusoose waliwo olwe bawamba omwana ne bamuteeka wali mu kiyumba netumusangayo omwana yali wange saawa 7 ekiro nga bamusibye emiguwa ekyumba kiri wali genda polisi ne balipootinga kati ate leero tusanze kino kati tutiddemu tetumanyi lwaki omwana bamuwambira wali bamutwala ne bamusuula wali mu kiyumba saawa 7 ekiro gye twamusanga saawa 7 ekiro kuba bamuwamba saawa 2 netumunonya twamusanga saawa 7 ekiro nga bamusibye emiguwa kati ate leero tusanze kino olowooza nunu naye battamute ne bamusuula tetumanyi ebifo nga weebiti neteekako ku kasecurity akalungi ekifo ekiti ekitalimu security kaze nga babaawo security ebyo tebisobola kubaawo tulina kyenategeddeze mbirabye ku maca wano nga bantu tegedde ku maca nenzija nga ndaba temumumanyi omutuuze eri amumanyi okusanga omuntu omusango gw'okutta omuntu security wise tetuli bulungi kiki mwandisabye era nandibadde tusaba security batwongere n'okunoonyereza ebivudde ku ebyo temumanyi namumanya nze simumanyi naye abaawano nawano abali kumpikumpi bamumanyi bali be bagamba nti okero nze nange nakatuukirira okero naye yabulawo obuguzi tebateebereza nti oba yo yaguddemu yali afaanana oyo akumpi noyo yambadde orange mwana waawe togerako nso kiki olowooza kyewandi kikolwa kya nnaku naye nze ng'omuntu omu tusabako ebyokwerinda ku kyalo olw'embeera eno etandise okubeerawo kuba kati ffenna tetulina bukakafu kuba omuntu ono abantu b'oku kyalo nga bo tebamumanyi naye ateekeddwa okuba ng'era alina gye yava oba yaleetebwa naye tubadde tusaba ebyokwerinda byongeremu amaanyi kuba kati bwe kiva ku bantu abakulu tujalaba nga n'abaana abato batandise tubadde tusaba ebyokwerinda byongerwemu amaanyi kuba abaana bangi n'abantu abatambula ekiro nokendeeza ku muwendo gw'abantu abatambula ekiro ku kyalo kuno ag'emazima batwongeremu ku security tubadde tusaba ebyokwerinda sikisuubira sikisuubira n'olunaku n'olumu kitya era ntidde n'okutya sikisuubiranga nako n'olunaku n'olumu okola ki okero oba kugwamu baki kati gwolowooza ki nange ndi musajja aliko movies okero yensudde mu bwesuuzi kubanga afulumya oli muganda yagenda kusenya nange ngenda kusenya bulabi ate okero yeguddemu esetitagya ano nkitidde nnyo entrance the new entrance in this very entire village SITU kati ono okero ajja kuno nga
aze kuzimba nyumba yani ya brother we agimaliriza era nazisulamu enyumba erewedewo covid batukwatira n'amala nagizimba bulungi nnyo akati n'amaliriza nagimaliza bulungi nnyo ekola ne gundi mu nyumba munda tukola mu Egyptian roofing Egyptian kati Okello n'abeerawo naye nga ayina abeera nti olala ali eri bweyogerere alabeera eri gundi alabeera eri kale Charles ono brother we Okello nange mumunyonyo erinnya Mulandira Farouk defense w'ekiwanga Rwanda twafunye ekikangabwa kino ekiro ekikeeseza leero ku ssaawa 8 tewaliwo omutuuze gwe baasuula mu septic tanka bwe twafunye ekikangabwa ekyo ngako nanyini nyumba avunaanyizibwa ku septic tank eyo yagenze ku poliisi n'akola report then olumaze okola report then abasirikale ne bajja nange okujja okubeerawo nga defense w'ekyalo ne tukola omulimu gwaffe n'abasirikale ne tujjamu omulambo tukomenkereza nga ndowooza ebyogutwala bagutwala mulago mu mukyala alabika baamukuba bukubi kubanga womutunuulira ku mumwa wakka nnyo n'omusaayi yava omusaayi mungi naye tusaba abantu nsaba nga nze ng'omukulembeze nsaba okutulugunya abantu ennaku zino n'ekiwanga Rwanda obuyundo buyitiridde obutemu buyitiridde kubanga n'abaana ba bodaboda mu kitundu kyange babatulugunyanye ennaku zino buyundo kalifoomu naye kati oba bamukuba nyundo ne bamusiibula mu septic tank kubanga n'enanyini nyumba avunaanyizibwa ku septic tank eyo tamumanyi kyakubiri nti n'abatuuze bennyini tebamumanyi kati awo kinana mu munana 7 7 Zero musavuta ntula wali ku police gye muyite ya Kayembe nze divisional CID wammwe emukono n'omuntu yenna tuli kulwanagana okulaba tu identifying omuntu ono yani lwakwa tuliko tugenda kosa obukugu tufule DNA labe noli yamuwe engoye bwe batebereza okuba ye Okello tulabe engeri tusobola kola ki entuufu kati wabeera yenna muntu yenna ayina information yonna ngenda ba namba yange si ku kino kyokka n'omenyebwa amateeka obutera bwentera okulira obukulukulu muno mu kitundu muno mumpulira ekirala fe abazimba bakyazimba abakyetekanya mbadde mbasaba tugezeeko nnyo okulaba ebinnya ebyaffe tubizibikira septic tank tuzibikira n'ekirala mbadde nsaba tubeere mugezeeko nnyo okulaba mwine embwa ziyamba nnyo okukagana okugoba abamenyi b'amaki kati ku kino ekibadde wano okugana amaka nga bwe mugalaba ekyonda eri wali mu kasonda tugezaako naffe okugattagatta obutambi tulabe amaka gabeerawo abantu we bali abantu tugattagatta obutambi so nze mbadde mbasaba bwe muba waliwo ekinnya kyonna kyona kyemulaba mbu kiggule mutukubire emiranga tujje tukwata abananyini binnya ebyo lwaki tebabibisse ekyo kimu ekyokubiri ogwo musango okuleka ekinnya kya septic nga tokoze eki kibinnyo kikukakatako okubeera nga buli wamu okola ki kikukakatako okumanya amaka ago siwe kiri so kati mbadde mbasaba
wabeerawo alina yenna information yonna mutuyambeko mutulidde kati enamba yange ze Twesige Rogers Olusindi Divisional CID wamwe w'Emukono wano tuli Kiwanga Kinyarwanda Kiwanga Rwanda abatuuze b'Ekiwanga Rwanda mwasuze mutya